fa additive jimbaniza kale kale mwasiri omutisha muri mutya ngenda kubasa musubscribing ate munyigene kale bana mateka batedi bugingo bayingide mu nsonga za Pastor Bugingo zikwagala okubanga yeza mutabani wa Teddy Bugingo mutabani wawe ababiri bano Pastor Bugingo agamba nti Teddy Bugingo yamukyayisa omwana yamulemesa omwana okubanga kolaki asobola okubanga amala ko Pastor Bugingo agamba nti ne ayagala okubanga akogamba spending ako time n'omwana we Pastor Bugingo ensonga zino yazitudde mu kooti jjukira ensonga zino yazigase ku nsonga ate zasangiddwa already mu kooti wakyaliyo emisango gy'okwagala okukola annulment wakati wa Pastor Bugingo ko Teddy Bugingo wabula ezo nsonga nazikyaliyo zituddeyo ziriyo zitudde zafuuka omugugu eri kooti yabagamba mwesorting mutesi ne bapulida jjukira mutesi ne bapulida bamwejjukira wiiki ndozi kitwaka kuba emabega wiiki gitoka kuba ndoza wiiki eno ndowooza eno wiiki nenyingi gitukyali mu wiiki eno Teddy Bugingo ne bapulida be basinkanye bapulida ba Pastor Bugingo kosa ne Pastor Bugingo wali ku Canal Land newankubadde tebayagadde bitekamunye bannamawulire nga byalinkinze olw'ensonga nti bantu bakoze ki babitidde okubanga bilinkinga naddala endiga zaani za Pastor Rosias Bugingo era byakoze ki byafulumye ku mitimbagano basisinkanye nga boogera ku nsonga za annulment jjukira Pastor Bugingo saa zino yeetaaga divorce alyokakkane divorce ne Teddy Bugingo akyaganye divorce newankubadde basinsinkanye ne bapulida buli omu yabadde ne bapulida be ne basisinkana Pastor Bugingo ne bapulida be Teddy Bugingo ne bapulida be kati ate saa zino ekiriwo ensonga za Pastor Bugingo ayagala kubeerako na muhana we naye Teddy Bugingo amweralikira agamba nti ayinza okumuwa omwana n'amugaanira kubanga buli omu ayagala okuspendinga n'omwana ayagala okuspendinga akatime n'omwana jjukira kooti esobola okubanga eteekawo enteesaganya wakati wammwe ababiri oba kooti neesalawo yo nga yo kubanga eri ebintu ebisinga biteetaaga kuteesa kooti esobola okuteesa nti Teddy Bugingo ojja kuspendinga time n'omwana oyo ne Pastor Bugingo aspendinga time n'omwana kubanga mwenna muli bazadde ba mwana oyo ne bagamba nti mu mwezi Pastor Bugingo ajja kubeera n'omwana wiiki 2 ne Teddy Bugingo wiiki 2 buli omu akole ki mukole afu ey'omwezi ze wiikisi 4 kooti ebeesooka okukisalawo nti Pastor Bugingo abeere ne mutabani we wiikisi 2 ne Teddy Bugingo abeere n'omutabani oyo wiikisi 2 kubanga omwana waabwe naye Teddy Bugingo yeeraliikirira agamba nti Pastor Bugingo ayinza okuteesa ne bannamateeka n'atwala omwana n'amugaanira jjukira omwana ono yamwagala dde omutwala abasinga bagamba nti Teddy Bugingo kituufu okweraliikirira kubanga Pastor Bugingo ayinza okakozesanga akabadi kooti esobola okusalawo kooti ku nsonga eno tulinze tulabe naye nga Teddy Bugingo tutunaba kubanga ajaaniriza nokwadde Pastor Bugingo yabitandiikiriza ne Teddy Bugingo tannaba kubanga ajaaniriza ensonga eyo tulinze tulabe kooti egenda kukikola etya abasinga bagamba nti oba oliawo Pastor Bugingo ateekaleka kujja omwana ono kumukwasa Susan Makula yaba amulabirira aleme kudda wa Teddy Bugingo baaba onowulira ebigenda okubanga bikomera kubanga ensonga z'abano ze zimanyi okuntabula gamba zimiza Teddy Bugingo ne Pastor Bugingo bamu annulment baba basinkanye ne bapulida kati ate ensonga za mutabani za mwana Pastor Bugingo jjukira omwana ono yali yamuvaako kubanga ye ng'agamba nti Teddy Bugingo yamumukyayisa nti Teddy Bugingo yalira nti n'ateekamu omwana ebigambo omwana n'akyawa taata we ye Pastor Bugingo ye nga ye bwe yali akirowooza yakirowooza tulinze tulabe kooti egenda kusalawo etya kubanga kooti ekiwa esobola okusalawo ku nsonga eno kubanga sigamba nti omwana baba muwadde Pastor Bugingo kubanga kooti esobola oteekawo negamba nti Pastor Bugingo tuteeseza kino kya buwandiike naye ebisesenga n'ebintu nga bya buwandiike nabyo si byangu oluusi nga bya buwandiike nga wakkiriza kivula ne bagamba nti Pastor Bugingo ne Teddy Bugingo bakyali bafumbo ensonga baziteeka mu buwandiike ziri mu buwandiike tebazisazangamu Pastor Bugingo era yamenya amateeka okufuna Susan Makula mukazi we kati saa zino akola nga mukazi we nnamba 2 Teddy Bugingo ye nnamba 1 byebitwedinga akadde kano kooti erina okubanga esalawo egamba nti gwe mala naye wiikisi 2 oguba mwezi n'oli tubali mwezi ya wiikisi 2 n'oli wiikisi 2 ani amusookamu
Teddy Bugingo gwamusookamu obaire naye weeks 2 ne Pastor Bugingo addeko weeks 2 kooti byerimu essaawa zino. Baba Pastor Bugingo mbadde manyi omwana amuvaako kubanga yagamba nti Teddy Bugingo yamumukyayisa nkiraga nti omwana we akyamuliko mutabani we. Munnange ensonga ze zitwendi nga kadde kano ku social media kooti ejja kubeesalawo kye n'abeesazeewo ku nsonga eno naye nga Teddy tanaba kubanga akyaniriza. Simanyi kooti egenda ku kikolo kya konvinsinga Teddy Bugingo okubanga kugamba emulaga nti tekiri mu sitaani yenna kubanga Teddy yeeralikirira bbaawe ono alabika amanyi Pastor Bugingo obuvo n'obuddo kubanga bavudde wala era mumanyi embeera ze kivula yeeralikirira omwana oyo okumala gamuwaayo bw'atyo kubanga Pastor Bugingo yajeemera ekiragiro kya kooti n'okwadde ebintu bibeera mu buwandiike naye ekiragiro yakijeemera ekya Teddy yandibadde tafuna Susan Makula ati ziko yandibadde singo essaawa zino yandibadde singo oba seeja ati kuna abasinga bagamba nti oba oliawo singa teyabiraga mu public n'abeera nga alya kantu keeyo nga alya Susan Makula akantu ke ng'akaliira eyo mu bubba ati wali amanyi naye bino ebyokulaga mu public kati saazi ekiragiro kya kooti yakikola ki ayiwamu oba yakirinyamu oluga bakuyita lugaayu teyakiwuliriza era abasinga bagamba nti asobola okuddamu n'akikola second time nga kooti esazeewo nti amwana abeere naye weeks 2 omwana n'amulemera. Teddy Bugingo nataddamu kumulabako omwana oyo kivula Teddy Bugingo yeeraliikirira agamba kooti oyo mumukkirize mbu tuteeseganye naye bw'anaamusigaza omwana n'amulemera nange njagala okubeerako n'omwana. Baaba binaggweerawa buli omu asikazzawe Pastor Bugingo agamba omwana nja kuddamu mukole ki mukuwe. Teddy Bugingo agamba sikwesiga Teddy Bugingo teyeesiga mwami we tamwesiganako wadde n'akamu. Kooti ekyali mu nteesiganya erabe nga Teddy Bugingo akkiriza ensonga eno. Nja kuba n'engero kwambi batuusaako wano ku FAAD TV. Subscribe watonyi gene kale FAAD TV. Mbeere bulungi mweraba.